bagendawo ne bazikomezaawo. Kama Dubai ennaku zino nkwasaganya ki ng'omuntu lwaki tebakikubuzizza ennaku zo zonna? Ennaku zino nkwasaganya ebintu bingi. Abantu okutuuka okugamba nti mama Dubai ali lubuto yeekweka naye bannaayo kyeya bano abaana abali mu overstay oba balina zi fines empitirivu ku visas zaabwe bakyawa eyo fine reduction oba tebakyazigaba? Final reduction kisinziira kuwa visa gye wagifunira. Abu Dhabi, Dubai, Ras Al Khaimah, Fujairah, Queen kati gy'obeera nti ago wenna atulaba ali ku mukutu ogwa Nyondo Media tukulamusizzaako gye baleko gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Amanya yenze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku mukutu ogwa Nyondo Media nembeera ng'ate nkuweereza. Bane tuba tubulanganye oluganda si lwangu nnyo, tuba tubulanganye nga we tuli basatu omukulu chairman ewamu ne Mam Dubai. Ate mbadde mwebuuza abasinga bannaye kyeyalagawa yafuluma yagenda e Uganda waali abadde bizemuuko. Madubai yalagawa yalinnya ennyonyi n'agenda Yurupu Madubai nga mu Dubai mwali naye ng'alina ebikola ki ebimuvuga speed wabula kyagenda kuba nga atutolera ku salaamu. Mama Dubai atutolere ku salaamu ate tugendeko mu nsonga za visa tumenye kati visa ziyimiridde zitya kuba bagakaawo zibadde mu obutankane bungi nnyo. So tulabe ekigenda mu maaso wano mu UAE. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusizzaako nnyo abalabi ba Nyondo Media era ne banna Dubai mwenna okutwaliza wamu. Mwebale kwekuumira ku mukutu era mwebale kubeera nti muli mu Dubai yaffe eya bulijjo. Mama Dubai tera kubuuza ku bantu baffe maama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalabi ba Nyondo Media mwenna tubalamusizzaako gye muli. Mwebale gye mutuusaako engalo. Tusaba Allah atuwangaaze. Ne bannange obadde wabula nga gyendi. Kyeyanga bitalo ebya mukulu Isima. Bitalo nnyo ebya mukulu Isima jajja Ichuli kubanga si bbanga ddene nga tukyaliddeko wano mu Dubai era abasinga bwe twamulabirako ate tugenza okuddamu okuwuliza jajja Ichuli avubudde mu bulamu bw'ensi eno. Obulamu bw'ensi eno bumpi nnyo era bwetaaga kubeera nti tubukoleramu ebyo ebyetaagisa n'okubeera nti jajja Ichuli yakyala ku Dubai n'ajjako e Dubai. Simanyi bwe yatuukako Abu Dhabi n'agendako mu desert ne bakola purple party we yayitira abantu wamu ne banne be yajja nabo. Tuusa okubagiza eri famire ya jajja Ichuli ne banna Dubai bonna kubeera nti famire Allah agisaasire naye Ichuli jajja Allah amusaasire amuwe ekiwummulo eky'emirembe. So amawulire gajja bubi naye nga ffenna lyekkubo wabula tusaabusabye Mukama Katonda amuwe ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere emirembe natera amulamuze ekisa. So emabegakaawo wano mu UAE visa zonna categories eza visas zaali zaakalubamuuko twetaaga kino twetaaga kiri era abaana basinga mbadde mu mbuuza nnyo mu inbox Rozet kati bya visa bituuse wa Rozet tuli mu biyumba ate tetulina updates zonna about the visas. So siri muntu atera kujja bigambo byange mu kamwa nga sibinaako bukakafu ensonga lwaki mukulu kikomeko mbanga ate musaba neggonjebwa naye nakkiriza n'abeera nga ate atangazaamuuko. Madubai ono abadde yabulamuuko naye tumulina bulambalamba yakomyewo naye nga yakomyewo ng'ate anyiridde. Obadde wabulirawo nga gyendi eyo munnange nga bitalo ebyajja Ichuli bambi byajja bubi nange munnange nali ndyawo nga batukubira jajja Ichuli afudde naye tusaba Allah ku mwoyo gwe
agulamuze kisa amusonyiwe byonna ebyamusobako. Tulina pain ng'abantu okubirwako omuntu gwe mubadde mumanyi nga tulaba. Naye nga bonna byasiba ne batusaba Allah abasonyiwe amusonyiwe byonna ebyamusobako. Amiina. Kyeya tutuuse wakati ku nsonga za visa zino kuba nange sijja kulimba nti mbitegeera bulungi. Abambuuza bangi kati visa zino tuyimiriddewa visit, freelance, employment, tutuuse wa ssaawa eno? Mu kiseera ekibadde ekyekisiibo twagavaamu babadde bakola okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 6 oba 6:30 ne banyuka. Kati essaawa eno emirimu gyazzeemu gyakaddamu okubeera nti bagenda kukola kuva ku makya ssaawa 2 paka ssaawa 9 ez'olweggulo. Era ndowooza visa zigenze buli omu azitegeera procedure biki ebyetaagisa requirements zonna olina okubeera nti ozituukiriza. Tebalina buzibu bwonna na muntu yonna, tebalina buzibu bwonna na ggwanga nti oba ggwanga gundi balisosola oba balikola batya, kubanga wano mu Dubai waliwo oba mu UAE mulimu amawanga 200 countries ezirimu mwe mulimu ebitebe embassies wamu n'abamu balina consulates be bantu abali mu Dubai. Naye buli ggwanga yonna buli muntu yenna kasita asaba visa n'atuukiriza bye beetaaga, visa kati zigenze zigondagonda lwakuba nti mukyali mwero obumulumulu bujja kugwawo essaawa yonna. Kyeya bano abaana abali mu overstay oba balina zi fines empitirivu ku visas zaabwe bakyawa eyo fine reduction oba tebakyazigaba? Final reduction kisinziira kuwa visa gye wagifunira. Abu Dhabi, Dubai, Ras Al Khaimah, Fujairah, Mulukwen, kati gyobeera nti gyosaba final reduction balina committee esalako ebeera ng'eweevingako ku ssente z'olina n'obeera ng'obwayo akasente akatonotono nabeera ng'otereeza ebiwandiiko. Ate abalina absconding abadduka mu makampani kola biki, ate abo basooka kumala kuggyako abscond then basooke basaleko abeere nti asasulayo akasente atereeza ebiwandiiko bye. Mamu Dubai ogiraba oti ennaku zino naye ng'otuusi n'otunyolamuko gye badde wabulira. Dubai ogera kubanga mu kaseera kale twasinkana ne mukulu kikomeko mu kaseera ako abaana baali bangi nnyo abaali stack nti era mukulu kikomeko yatuyambangako ku baana abamu era yabeerangawo nnyo ku baana baali betwalenga tujjanga ku union mu kaseera ako ssaawa y'olwalindoza ki obadde wafunamuko obuweerero. Kuba mbadde ndudde okugamba nti waliwo kino waliwo kiri kabeera mu Dubai ndoza n'abadde ofunye kaweerero. Obuweerero bw'abaana nabufuna dda. Kuba abaana Allah yatuyamba n'atusaasira abaana ne badda ewaka ndowooza bonna abaali bali stack bonna, era tukyebaza Allah alhamdulillah ndiwonzeka. Ne wali waka ewo bonna bali ewaka kyemali yennyambako bambi yennyambako nnyo naawe ne tuyambaganako n'abantu abalala. Abaana bwe ndifuna omukisa ogwajja nga tikiti zabwerere pasawutu zabwere nfuna chance eyo bonna ne bafuluma bonna omulundi gumu. Kuliko eyali mu blacklist yatusumbuwa nnyo ye bamusibamuko emyezi ng'esatu naye neyemala n'atuuka ewaka naye n'abaana agenda. Kati ndiwonze kasikyabya n'abaana bangamba nti kino kuba kitegeeza kati baggwamu. Sawuluma Dubai ogiraba otya? Tugenda mu maaso oba tudda mabega? Kuba emirimu gyali gyekwatamuuko sawa n'ogiraba otya? Emirimu gye gyali gyekwatiramu ddala okuva ebya visa ebyabeerawo ne visa zino zikyankalanamu. Naye nze nandigambye nti fe abakyali muno tufube okulaba gavumenti embeera eri etya okuva mu kaseera kali guno ndowooza guno oba n'emabegako guli oguwedde. Dubai tebadde nnyangu nnyo
kubanga okuva abana baba deportinga balina efuuko oba yafunamu kunyiiga banange fe abakyali wano twongere okuba n'empisa okuba nga twekuuma nnyo okuba nga tukola empisa okuba nga ate tufuna chance eddamu okukola ki otukomyawo kuba abantu bano baleka banyigamu kwesova ne visa zino zakola ki basinga bayingidde nnyo ovasite olw'obuzibu obwo bwagwawo ng'abantu twali bangi nnyo mu biseera ebyo abaana baali bangi abaddayo baali bangi abadipotingibwa naye katwebaza Allah kuba nti bakoze eki bonna baddayo wakati kati tusabirigane nnyo okulaba nga ffe abalimu tukuuma nnyo empisa okulaba nga ate n'abasobola okujja bakomawo kati eno gitandise okuba nga giddamu okulabika naye ng'ate abamu abasinga obungi bali mu varsity buno obudde tebasobola kuaccessinga mirimu egyo baludde bali mu varsity kati buno obudde visa za freelancer zezisinga okufuluma oli sure kye wamaze fuluma zonna visa zifuluma kusinziira kasita obeera nti omazeeyo ebyetaagisa byonna bya migration oba gavumenti ya UAE byesaba katusabe Katonda kuba kyamaanyi okusinza wekibadde emabega kati eza ekyukamu at least kuba kati ojja owulira ne ku mirimu ne bakusaba oluusi abaana naye nga tukola ki nga tobalina oluusi ne kampani olumu waliwo kati omwami yankubira ng'ayagala abaana ba visit visa ku airport naye nga sina yadde ki olugendo kagamba nyindi mu varsity kati emirimu mwegiri singa tufuna chance edda nekendezawo ku varsity abaana bajja vamu varsity abeka ejjidde mu kaseera kano visa zobeera zikyafuluma bulungi kati abaana abo tubawa magezi ki abamu n'amagezi mu varsity bagezeeko okubeera nti batereeza ebiwandiiko byabwe basabe babakendeereze ku varsity oyo basasuleyo ka sente akatono ako n'okubeera nti banoonya kampani zisobole okubayambako okusasula akasente ako kuba bebeera nti kampani yesabye nga si ono bajja kgenda nga baweevinga nga bamuwadde ofaleeta bijja kubeera nti bajja kuweevinga ku banku ku varsity eyo abaana baddemu oba ne bannaffe ne visa ezo eza visiting zibeere nti zijja mu bungi ate era babeere nti basaba bafuna emirimu gye bakola n'oku visa kubeera nti kati visa ekizikalubizza abamu basaba deposit ku buli visa ku buli muntu abalala tebasaba kale kati abo ne bibeera nti nabo bongedde okukalubyamu singa bajjawo deposit emirimu gijja kubeerawo abantu bajja kujja naye okukwata $100 oluteekemu sente ezo nnyingi tusaba gavumenti ya UAE oba n'abalina obuvunaanyizibwa bonna babeere nti ekyo bakisabayo biddemo nga bulijjo kati wali deposit osasula busasuzi sente za visa nezibeera nga zezokka zosasudde ate n'abalina travel agency muleme kuseera nnyo bannammwe nakubagamba kino nakiri kubalemesa kuba bona omugamba sente z'atalina kwe tojja kufuna naye tajja kufuna oli bw'anaasaba deposit ate ono n'atasaba ng'alina sponsor we w'amaanyi kwe tojja kufuna ojja kufiirwa ne bakasitoma agende kuba bw'anaagezaako ewalala ayinza obutadda naye kati aba travel agency nammwe mubeere nti mwekolamu omulimu kuba kati balina travel agency bannayuganda bangi abakola ku visa abakola ku ki mubeere nti mufuna akakiiko akabatwala n'amateeka n'enkola gye mukoleramu ennuŋŋamu kijja kubeera nti kiyongera ku kutambuza kw'emirimu gyammwe naffe okubeera nti tufuna obuweerero okubeera nti mulina ekibiina ekibatwala mulina amateeka awo ebintu bijja genda saawa saawa Cheya ensonga za passport zino eno twakoma okuwulira nti
okulina okuba nga tukola passport endala ng'oggyeko eno ebaddeko yasooka yasalibwamu yasooka yali ya black ne tukola endala ya East African passport nayo batulaga ne tunogikyusa tukola ate passport endala naye ng'ate eno bagamba nti obeera ng'olina eno eya black tokkirizibwa kukola ki kuyitawo ku airport nakati kikyali kyekimu oba omwana asobola okuyitawo nga tannaba kukyusa passport eri ya East African. Omwogezi wa migration ya Uganda yagamba nti nga okyalina passport ya black yaggwako ebbanga lyayo libaagiwa kati n'abeera ng'asaba buli owali ekitebe kyonna Dubai, UK, America, South Africa n'agamba okugyako China bo tebalina naye muyisobola okukozesa ebitebe ebiri bali okumpi babeere ng'otwala passport ya black bakolere emergency travel document ya bwereere si ya kusasulira embassy rulizi ebadde ezisasuza naye baalinga tebafunanga kiragiro kuva Ministry of mu passport office bagamba nti abantu abo bakole ki naye okuva lwe baagisajjawo babagamba ekipapula kya bwereere okuggyako nga passport eyo yakubulako togiyina ate awo kyawukanamuko n'okusasula dirhams 2 n'obufaananyi 2 ne basooka bakuwa emergency travel document oba gye tuyita TC. Chairman nina omwana talina yadde photocopy ya passport ye talina bimwogerako kwegamba byonna nti n'okuba nga ne kopi tagirina kati omwana oyo aba agenda kukola ate okuba nga afuluma wano nga talina yadde photocopy ya passport. Alina endangamuntu alina national ID agireeta ajja kufuluma kale yakwogerako naye nga tulinawo ne sponsor ayambako ku baana so atuyambako ku visa z'abaana bw'oba oleese visa yo singa eba egaanye okufuluma sente zeero zinona sente zo okomawo n'ozinona abali mu overstay abasalirako ko ku sente ezo n'asobola okuba ng'osobola okuteekamu ki visa yo. Badde muwanga visa zaana naye nga zifulumya bulungi so nti employment mwegako ziba tezifuluma bulungi ensonga lwaki visa zizzeemu obukuubagano mu bantu bandidde sente zange biki okitegeera naye oli singa eba egaanye era sente ogendawo ne bazikomyezaawo. Kamandu ba ennaku zino nkwasaganya ki ng'omuntu eki kiba kikubuzizza ennaku zo zonna? Ennaku zino nkwasaganya ebintu bingi. Abantu okutuuka okugamba nti Mama Dubai ali lubuto yeekweka kamera. Naye bannaayo seekweka kamera jasi nkwasaganya ebintu bingi ntunda ijaabu abaya sharia engatto mpozi ne mu visa naye nga mbadde sibuze lwa lubuto n'olubuto si lubi singa mba nduyina abasinga badde bagamba nno olina olubuto badde waceya badde waceya lwaki agakolayo ki munaye eyoyo tumwebaza nnyo munange bonna batukoledde atuyambyeko woofuna obuzibu ng'omugamu naye kino kiganye nagamba ate ddayo ku kino kitegeera olaba kyeya kirungi nnyo omuntu okwebuuzaako kuba tetumanyi ebisinga obungi tetumanyi nze ate seetwalira waggulu ng'amanyi era kyesimanyi nkola ki kyebuuzaako emuga omanyi kyeyamaani kati embeera ekyankalanye tukoze tutya ekiddako kino kiganye yanagamba omanyi nti kyetaagisa ki oba ekintu kiganye naye byayitaayita eyo n'atugusiza ebintu byaffe tumwebaza kyetaina ofisi tatuukamu naye tusaba Allah mutuwangalize era gwe n'omwana ng'oli eyo laba kyamaani osobola okunkubirako kuba buli kimu kiggwa kebeere nga tolina visa okusalirako nga okudda ku visit visa kuba kati emirimu gyazeemu labika mulwaneeko abalina ku ssente muleke nga muzaamu visa zammwe badde ku byogera bafune emirimu lwakuba kati abaana badde tebakola ate nga baateekayo visa ne bakola exit sente ne zibaggwako nga tebalina mirimu naye nga tusabe Allah tusaasire ffena ndowooza
sina kyamanyi kyenyu kyonna kusukakaawo kuleka mpozi nga chair ayina ekintu kyendegadde okussaako essiira eri bannayuganda bonna abawangayo no mu UAE ampozi ne bannayuganda bonna abali Uganda ne mu nsi zonna okutwalira ewamu kyewabanga alina obubaka bwayagala obbatika kyayiwolekamu. Obubaka buli nti bannayuganda tumanyiddwa mu nsi yonna okubeera abantu balamu ab'empisa ennungi mu nsi yonna yonna nga tumanyiddwa n'empisa ennungi n'okweyisa obulungi n'obukakkamu era nsaba nti pasipooti yaffe eggwanga lyaffe tubeere nti tweyongera okulisitula nga bwe tumanyiddwa mu nsi yonna empisa ennungi kweyisa obulungi enkolagana ennungi n'ensi endala zonna tubeere nti tweyongera ebikolwa ebibi eby'effujjo ebyaki tubeere nti tetubigendamu obumenyi bw'amateeka tubeere nga tubwewala tujja kubeera nti tuddirayo Uganda yaffe ku ntikko inshallah. Mu Dubai ebigambo byaffe ebisembayo eri munnayuganda yenna wangadda wano naali e Uganda banaali ewantu wonna. Ebigambo byange ebisembayo era tekigenda kwawukana na kya chairman kyayogedde. Tweyongere okuba nga twewala ebintu ebibi, tweyongereko okuba nga tufuna empisa ennungi kwajja bujjako emirimu gigenda bba kati olaba Rozet ennaku zino emirimu gijja ng'olaba nti salala ali waggulu osinzira te bwe kyali emabega olaba nti kati ne kasalale weekali kuba nti oba n'abaana batono naye nga kubiriza bannayuganda mwenna abali wano abatwala mu nsi zonna n'obeera ng'oli Saudi Arabia nga weetaaza oba ijaabu oba lugoye lwa mwana osobola okumpeereza message oba weetaaza visa osobola okumpeereza message oba weetaaga biviiri era osobola okumpeereza message kuba ne Rozet atunda ebiviiri ne cream musobola otuwagira tusaba sapooti zammwe mutuwagire tubeere nga tuyambagana leero ekyogenda kuwagira Rozet enkyakuyambe mu kizibu oba naawe omuyambe mu kizibu bino ebyedduniya byansi just kuyambagana tubeere nga tetwewalana ensi tuyitamu mpite leero nsubireka ku nsi leero wendi enkya siriiwo kati n'olw'ensonga eyo togamba nti Rozet ajja tunda ebizigo sijja muwagira Maduba yagenda tunda kino nti nedda biki bannaye tukwatagane kubanga bino byonna tubirekawo tumane tugenda eri Allah naye tusaba Allah atuwangaaze wiiki kutumiddeko webale kuweereza mbadde ndudde okulaba nga yali Rozet gwe mbadde nkulaba lwakubanga mbadde ndudde okulabikirako kamera za Nyondo Media tweyanziza byonna mwebale kusupportinga Rozet mwebale kwagala Nyondo Media byonna byabanyiizaamu tusaba kumusonyiwa ajja terezaamu inshallah kati musabire inshallah wakati ndaba agenda agonda nga kyekingoza so tweyanziza bannanga abagoberezi baffe aba Nyondo Media ku mukutu YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne Facebook namwe abatuwagira ku Nyondo Glim Mama Dubai akayisizaawo bulambalamba gwe wenna oyagala biviiri oyagala kiso tuyina ebintu tukwasagana Mama Dubai ebyenjawulo oba ye gwofunye oba nze gwofunye kiba kikola kigwa so abatuwagidde products zaffe zonna eza Nyondo Glim bannange temujjango okwo tweyanziza nnyo tweyanzege ate era nga ngana kasabula omuntu omuntu nawaba akusobeza nga ali omutunulire jasi musonyiwe bino byansi Rozet era ogenda nyiza omuntu omuwala nate nkya nga tokyasobola mulaba wano tuli ku ddongo tuba tulina okukwatagana bulungi naye nga nsaba mwenna buli yanyigira Rozet bambi bansonyiwe mwenna mumusonyiwe kya bansonyiwe kuba kati yagonze kyakyangonzezo kyakanagonze mwenye mbuduye nagonze banaye musonyiwe era katukusabire Allah akuteekeko omukisa oyongere okuba nga obeera mukakkamu amiina Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salaam wa rahmatullahi
Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwe mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe oprovidingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'obayagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abaana bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Bannaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga bannaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu bannaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.